Owaayo kakano n'embaga etuuse akugambe nti yafiiriddwa aho yalwazizza aho bamugobye ku mulimu kati kitegeeza osobola okukola emboozi si yakwejja ku bantu naye abantu tugenda obbasembeza mu bulamu bwaffe batusanga twetegese nze nina ekirowoozo nti abantu basobola okukola embaga zaabwe ne ziba makeke nga sente zaabwe kikumi ku kinnaakyo kiso ne bajja ne sibagaana kubawa naye bajja kukuwa naye nga obadde weesobodde nga tobakase tonyiigidde bantu ate abantu kye batamanya buli muntu sente gyakuwa aba depositinze buli muntu sente gyakuwa abanga depositinze either depositing omukwano oba depositing sente mu maaso eyo sure. Looking for school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. Newton Buteraba House of Wealth wetutudde olunaku olwaleero okubanga ate tukuweereza libadde ebbanga ddene ebbanga eririmu okulinda ebbanga omanyi okulinda patience obugumiikiriza buluma naye ekintu ekirungi okigumiikiriza n'omala ng'okifuna era n'omaliriza ng'okifunye kale olunaku olwaleero nagambye nti waawo kantuule wansi mbeere ng'ate ninze Uncle Newton ono tube nga tunyumya tuli proud pad mapalo pads ababagamba pads nnungi nnyo mu abakyala genda ku supermarket wonna ma supermarket si wonna weziri ziringa kapale pads nnungi nnyo kotade Africa One Tours and Travel bano bakutambuza ensi yonna mwatulaba nga tugenze mu nsi ya Egypt ebintu byali bya mulembe nnyo okulambula Europe Schengen okitegeera babimala visa tebabamma munnange abagala abana bamugendako mu Disney mu America guno omwaka tugenda kitegeera kuba essimu opulaninge ng'obudde bukyali wuno January tugende n'abaana bo mu Disney wowe okoze ku sente omuzadde nambuza ku baana abana bateeke mu sente teyagenda bateeka mu sente ng'ovudde ku nsi kuno bobo ozina ng'okyasoozibeeteramu ne basanyuka nga olabako teeka mu baana sente naye weeteeke mu sente African Tours and Travel Maros Bridal Center olunaku olwaleero tutudde wano ewa Uncle Newton Buteraba mbadde ndudde omulabako naye ku TikTok ennaku zino yeefudde mulala nnyo ku TikTok olina obuntu bw'otera okunkolera Uncle Newton ani yakuliriza social media ennaku zino kubanga otuula awo ssebo omukyala n'agamba hani noga wangi hani kakati plani z'omwaka guno ebintu byange biganye olowooza biki ebinnemeseza omwaka oguwedde okay nengamba Uncle Newton wategedde social media bannange but eddoboozi y'omukyala tumwagala nze simulabangako omukyala si nteekateeka yaffe kumulaga enteekateeka yaffe yali yakusomesa ebintu bibiri okusomesa ku byenfuna n'okusomesa oba okukuba ekifaananyi eri abaami nti basobola okubeera nga bakola n'abaagalwa baabwe ate n'okubeera ne famire zaabwe kyova olaba vidiyo ezisinga mbeera nkutta abaana bange kiri intentional oba deliberate nti mu nsi abaagala okutta ensi okugisaanyaawo bamenya maka era abantu nabagamba wano nti buli lwolaba nga omulabe azze mu maka gammwe aba talumbye taata ne maama aba alumbye baana kubanga abaana basinga okutya fe aba yatumala dda ayinza okuba yakusiraanya dda ebyemisomo yakusiraanya dda ebyessente yakusiraanya dda mu byenkolagana n'abantu kati atya baana kubanga kyolina okumanya nti
omwana naffe abazadde tuba tetumumanyi kyova olaba omukyala bw'afuna olubuto wayitawo ebbanga ttono ne mugenda mu sikaani senga twali tumanyi kye tuleeta ku nsi senga olumala okwegatta n'omukyala nga kaakano nno oyo omulenzi ajja kuba musawo okitegeera naye tetumanyi kyova olaba babagamba nabugambi bano balongo saalo badde simanyi naye abantu nayagala n'okubalaga nti Katonda yamanyi ku byatadde mu muntu oyo mwemu assembolinga bw'assembolinga bw'olaba nti Apple iPhone bazassembolingira China naye design eri mu US California so aba assemblinga tetumanyi kati ffe abazadde taata aleeta nkwaso maama aleeta G bwe mu assemblinga enkwaso ne G nga muvaamu omuntu oyo asobola oba omusawo asobola oba pulezidenti asobola oba buli kimu naye twakizuula nti amaka gamenyese nnyo naye ng'okumenyeka kw'amaka ate kubonyaabonya baana kati ova olaba mu vidiyo ezo senga naleeta mukyala n'abeera nga ya interviewinga omulamwa gujja kuva ku message batandika ga ateze enviiri ateze enjala omukyala mufeeko ye ng'aseka nnyo omukyala ye omukyala omweru omukyala owakabina senga kati abantu bye bakola ki bye baddamu kati twagala message ebeere ku kuyiga professor gy'asomese bayige then ekyeya kye bajja olaba nti osobola okubeera n'abaana bo ng'oli musajja abaana bo n'obaagala era kyova olaba abaana mbakwata mu vidiyo n'embeera saagala balaga feesi si kyekigendererwa nti oba mbalage feesi njagala olaga abantu nti we can build homes, we can build happy families. Wow. Yes. Tusanze okulaba long time obadde oludde okutukyalirako wano ku show yaffe naye nkulaba abaana ku TikTok nga bakusala mbo video zetwakola mu 2021 2022 kyali kyeraga nti gwe kabaka w'omutimbagano ako kankakuyisize era bw'oba oyagala okukimanya genda okebera oba nali nkozeeyo video n'omuntu yenna omulala wali ogirabyeko oba nti wuuno baamuyise naye olowooza tebampita era baba bampita naye nali neeyama gy'oli sikulaba na YouTuber ye nalina mulala nali kweyama nali nagamba Alan nti ne bwe tuliba tuluddo sisinkana ndikola naawe era ojjuke we twakolera ogwo omutimbagano nga wali wakagutandika nalina akagutandika emitwalo ebiri egy'abasubscribers ate n'okkiriza okubeerako ng'olina emeka kati na 16 n'ekitundu n'ekintu 17 okirabye so nkulaga nti ebirungi mbimanyi ebirungi mbikkirizaamu n'ebyeyamo mbikuuma era ndi musanyufu nnyo nti ogenza okujja we twasinkanira ndowooza nga oba ndi mwaka gusooka ogwa n'awaadi abazungu baagimpa dda ndowooza okirabye eya 100,000 subscribers yes so kati twagenda osisinkana ate oyo Newton oyo nga akyali n'amateeka yakagatandika ne kati guno omwaka mu mwezi ogwokutaano Katonda yasazeewo dda tugenda kulya pate mmere enkoko abantu batandika okwekubisa ebifaananyi nga tebannamanya kimala naye okumanya kati kugenda kugira ddala kubanga amateeka nina okubeera kati ate tuba tugraduatinga mwaka gujja naye era tujja kusaawa engeri y'akabaga actually gwe ngenda okuwa interview ey'olugendo lwange olw'okusoma amateeka nkulage gye lwava entalo ze twalwana we twatuuka era oyingira otya amateeka baani twatandika bameka tusigadde bameka tujja graduatinga bameka mulimu ebyokuyiga bingi awo ekyo nkikusuubiza ebigezo ebina mukama agenda kutuyamba ebigezo bibeere nga biggwa mu May 13 keetonye kagwake May 13 nja kuva emakerera awo nvuge bwenti nzije wano ng'ebigezo bimaze alhamdulillah okuyitako mukama yakuwa obwongo si bwe buzibu bwe tulina ebizibu bingi naye si okuyita tekuli naye okuyita ebigezo tekiriimu si kizibu otherwise may happy new year happy new years happy new year 2024 2023 2024
naye ate naawe nkwebaza kubanga obadde mu luzungu bakozesa ekigambo persevere. Kategeeza ki persevere? Persevere kwe kulemerako bwoti namukubidde saamufunye naye nja kuddamu mukubireko kuba message nzirina nyiwa muganda wange tukole ddi tukwatagane ddi negandi mu bigezo wakambirinde tukwatagane ddi. So ekyo nkikwebaliza okubeera nti tonsuuliridde osigadde okiraba nti sikwematira wabula kukwatagana nkimanyi. Yes. Otherwise tulina Newton Buteraba omulungi wange omulabi akulaba omulundi ogusooka mubuuzeeko mweyanjulire ali mukundaba ndaba mulundi gusooka. Njagadde okusaasirako kubanga tusomesezza eggwanga okumala emyaka egisukka 7 wasubwa dda yo 7 years late naye ng'era nkwebaza okubeera ng'okimeekinze abantu baakusomako dda content ow'okugaggawala ow'okukola ssente ow'okuzikuza ow'okuzisigaza. Kituufu. Yes. Omwami gwe nneeba Menta Newton Buteraba mwami mugagga nnyo bwe kijja mu magezi erifa abavubuka abaagala okukuuma akasenteko okuwabulamuko mu nsonga ezimu ezikwatagana ne finances oba business ezimu ezitulema oba ebintu ebimu ebitulema mu bulamu wakali saagala kosa kigambo kyaba motivational speaker. Motivational speaker tesi kigambo kibi, just abakikozesa nga bakirwana tebakimanyi kubanga bw'obeera ewaka n'ogamba omwana wo tengerere obeera motivational speaker. Bw'obeera mu church pastor wo n'akugamba nti ojja kukitwala aba motivational speaker. Taata wo bw'akukima ku ssomero n'abeerawo ng'ozina aba motivator. Looking for a school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. Motivational speaking eno tukyonoonyerwa kubanga weewaawo tuyina abatakoze mulimu ogwo kugutuukiriza nga bwe gulina kutuukiriza ate nga bwe kiba mu buli industry. Teriyo basawo bafere, teriyo balooya bafere, teriyo basawo bakinansi bafere, teriyo bavuzi ba booda bafere, teriyo n'abayimbi, teriyo mulimu, teriyo n'abakulembeze ne bayinginiya ne baminisita, teriyo mulimu vocation nga buli abagulimu batuukiridde. So naffe aba cohort ey'okubuulira eri abantu tuyina abatatuukiridde mu mpeereza ne babeera nga basobola okuvumaganya omulimu, naye ate ne society yaffe bw'ogitunuulira eyagadde okulwana okuyiga naye nabo tasobola yimirirawo naga nti ekyo nakikolako oba nakisomako wano oba nina gwe nakirabako. Avaayo buvi olwaweevu eriwo nti kati kulwana buli abuulirira fenna tusigale nga tewali atubuulirira. Bwentyo bwe nkiraba. Wow, olunaku olwaleero omulabi waffe omulungi omwaka guno gwakatandika 2024 tuli mu mwezi gwa January. Waliwo ensonga gye njagala twogereko olwaleero Uncle Newton era ojja gitutemeratemeramu. Abazadde bangi n'abatali bazadde abantu bangi batuula eyo oli n'agamba nina abaana 4 naye bonna bali mu senior 6 oba bali ku university. N'agamba naye bana abaana bwe mmala obbaweerera bwenti Newton bannange ngenda kuweweerako era akasente kange nga bwe mbadde nkaweereramu abaana buli mwaka ngenda kasevinga bannange nange nnyumirweko ku bulamu. Oli n'agamba ekizimbe kyange kikyandya ssente naye bwe nkimala bwenti buli omu ayagala ekyokunsaba ajja nsabe. Oli n'agamba nina omukolo gundeega gwetaaga miliyoni bwe ziti naye bwe mala guno omukolo nga ssente zange zonna nga bwe mbadde nzikuŋŋaanya nga nzisevinga. Omulala n'agamba mukyala wange ali lubuto tugenda kuzaala naye we tunaazaala nga ssente nsevinga. Landlord n'agamba nina obuyumba bwange
njagala bumaliriza apartment zange obuyumba bwange buli awo bwapangisa ne kastambu mala abapangisa ne babuyingira bwe buti nga ntandika okunoga ki emwanyi yange ereta akanusu webale nnyo omulimi nina ennyanya zange bwe naazikungula bwenti nsuubira mu ssente bweziti bwe malo buli omu alina endowooza ebyo byonna nga bimaze okubeerawo ennyumba ziwedde omulimi akungudde abaana bagraduatinze abapangisa bayingidde ennyanya zikuze bizinesi wagigulawo etandise okukola wali ogamba bwenfuna omulimu nga kiwedde nga bansasula $5,000,000 obulamu Newton bugenda kuba buteredde siina mwana siina ani siina Newton n'ofuna omulimu $5,000,000 n'ozifuna bannange tomanyi ssente gye zibulira azimba eyagamba landlord n'ennyumba ne baziyingira ssente lwa nobanga tokola ki toziraba bwe kijja kusoma nze maama owange mukyala akola mu katale naye yagambanga bannange bwe mala oweerera abaana Allah ssente zange bannange ngenda savinganga obusente bwange ngule wali wallahi maama wange Hajati Nakibole Fatuma atudde wali ekitigale mu katale yamala otuweera nze lastibon nena esaawa zinaŋŋamba ssente zibuze ssente zibulirawa era zino zo zirabika zitya era zitubulirako wanko Newton ekibuuzo kyo mu luzungu tukozesa ekigambo multifaceted wangi taata tukozesa ekigambo multifaceted nti ekibuuzo kimu kirimu emikono ng'etaano n'okusuka ate nga bwe bulungi bwakyo kubanga bwe nakikunnyonnyola ojja kumanya okuddamu ansi okay ekibuuzo ekyo nga bwe gaa nti kirina emikono ng'etaano njagala kukunnyonnyola bwe nti number 1 omuntu yenna alina kusooka kutegeera ensi bwe baagikola era eyakola ensi yali alina kigendererwa ki eyakola ensi yalina ekigendererwa nti buli lunaku buli ddakiika buli katikitiki walina okubaayo ekigezo nga bw'obeera omaze kino nga baga alabika adda ku kiddako ng'era ensi ekuwa ekigezo ekiddako kyova olaba nti omuntu alani omuntu atuuka n'okufa ng'emirimu teginnaggwa tobawuliranko ne baga baamuziise eri naye kati tuyina omujjayo olw'ebintu bye yaleka mu kiraamo oba by'ataaleka mu kiraamo ne bakaayanira omulambo tujja muziika bukojja tujja muziika wa mukyala naye nga yafa omulambo kyova olaba mu Buyisiraamu baga omuntu bw'afa bamuteekaawo ne babuuza abantu waliyo abanja nimba kristaali bwe wabeerayo abanja nga batandika okutunuulira ku by'obugagga by'omugenzi kitegeeza nti ne mu kufa wakyaliwo mission unaccomplished kati bwe kijja mu bulamu wano abantu kye balina okumanya nti tuli mu lugendo oyambibwa nnyo okutuuka ng'ofudde naye bw'oba tonnafa teriiyo nti yawummudde tusigala tuli mu lugendo bw'osoma Samwiri ekisooka ndowooza olunyiriri lujja kubanga 17 1 Samuel 17 Dawudi amala okulwana ne Beya yeki Teddy Beya Beya bayita njubu edubu amala okulwana nalyo afuna mu luzungu kye tuyita sigh of relief kumbe ekyo kimutegeka kugenda kulwana na mpologoma era yali awo amaze ne bamugamba nti obumu ku buligabo empologoma yabulidde kati n'alwana n'empologoma amala olwana n'empologoma nga alowooza biwedde alwana ne Goliath so okulwana n'empologoma kyamuteeka ku level ya graduatinga
kati n'alwana ne Goliath omusajja yali asinga okuba owakatawi mu kuwujja ekiso n'okukwata effumu n'okukola biki n'agenda n'alwana naye amala okulwana ne Goliath alowooza bana ekiwedde kumba alina kati ate okujja kabaka wa Isirayiri mu ntebe gwe bayita Sawulo era waabeerangawo obukuubagano Sawulo yamuteeganga naga akalenzi kano kaye kakajja kuba kamaanyi nkakozeka kodyoki ng'atandika okukatumaatuma nti mbadde njagala ogenda onzitire abasajja abalwanyi 100 bw'onooleeta obwenyi bwabwe nga nkuwa muwala wange ng'omuwasa kumbe setup era ono bwe yagendanga n'amala obbatta Dawudi n'akomawo kabaka nga yeewuunya bwewuunya ng'ayongerayo akatego naye Dawudi bw'amala okujja kabaka wa Isirayiri mu ntebe nga kati Dawudi yali mu ntebe yandibadde eraga banaye kati ndowooza ssaawa yakutereera kumbe bamuwadde eggwanga erya Isirayiri erirwana buli katikitiki gotwala nti Isirayiri nereera ekyalwana erwanya kuva myaka nga 3,000 emabega buli lunaku babeera mu lutalo Isirayiri ebeera mu lutalo kyova olaba ne bw'otunuulira abagyetoolodde tewaliwo lwejjakka era awo wabeerewo mirembe bajja kulwana naye nga balwanya kuva mu biseera bya Dawudi kati kyenjaga okutegeeza abantu nti omwana bw'omutunuulira aba mu lubuto luba lutalo omwana mu lubuto luba lutalo era abazadde babagamba mira folic acid omwana bw'otamira folic acid oyinza omuzaala nga talina kugulu bw'otamira folic acid muzaala omwana asobola okukeera talina mukono asobola okufuna disorder waliwo ebintu ebijja ebibonyaabonya maama bamaama b'abaana abo ng'akyalina mu lubuto wali pressure omukyalo wange yagenda okukebera ku ddwaliro akebere anaazaalira bagenda omukeberako nga pressure nene alina pre-eclampsia ne bamugaa wano tovaawo tukusala kiro kino okitegeera so omwana n'omulala najja bw'alwana n'ensi paka kyova olaba mu Beebulaniya 4 essula ya 1:10 we bagambira nti amaze emirimu gye ng'ofudde bakikozesa nnyo nti amaze emirimu gye naye wano nga tukyali balamu ofunamu just ofunamu kaweweera katono tosobola kukeera ku makya n'ogaa nti abapangisa abo nzimba apartment zange nzimaze kasita naazimala nga kiwedde kasita omala apartment ograduatinga n'ova mu batalina bizimbe kati n'obeera mu balina bizimbe abalina ebizimbe bakola ki babanja abapangisa baddaabiriza amayumba gaabwe babaluma bakolagana ne LC okufulumya omuntu aganye okusasula bagenda ku poliisi basasula emisolo gwe tolaba nti nno buli level kati bw'onoovaawo n'ogaa nti ena apartment ngimaze nina 2 ng'ograduatinga ng'ova mu balina apartment y'emu ng'ofuuka abalina apartment block 6 abapangisa beeyongedde obudda eno bagamba nti toyi eno yapasuse eri dirisa abaana baali asiza eno amasannyalaze ge gakyakala ono mpangisa emmotoka baagimenye kyokka waliwo ne security oli mu ebyo neighbor atomedde ekikomera okitegeera kati ensi bw'ogitegeera bwotyo otandika okuvaamu kiri nti bwe naamala okuweerera abaana nja kutereera ffe twabeeranga mu senior 4 nga batulimba nti lwaki bwebaka time y'okwebaka gyeri gwe soma olumala wano okusoma ng'ebigezo bikola vaaka yonna yakwebaka olumala ebigezo vaaka oba webaka neguno oba musajja kigwako era okwebaka n'ozuukuka kazina essaawa 4 zuukuka gwe kwata enkumbi nga bakwasa nkumbi kati bw'otandika okulima tugambe oli mu kyalo waliyo weeding harvesting drying packaging transporting selling onooba wakamala okutunda bye wasimba nti enkuba ogirabye so okuddamu ekibuuzo kyo Alan kankongereko noono nayo mungattiraawo yes bankuba kyeyo mbatumiddeko nnyo mwenna mu nsi yonna gye mukubira ekyeyo mbaagala nnyo bava wano oba omuntu ava wano ng'agamba kangende ku kyeyo njagala mbeereyo emyaka gyange egyo 2
nze mwami Newton kastanzimba akayumba kange nga kibwedde nengula kapalo nenza akayumba kange nze ko kyeyo sina kyenjagala ku kyeyo nzimbe akayumba kange n'obiba bapangisaawo kaakano kyenyinza okugamba kuweekyeyo senga otunuulira concept omuntu abeera e Uganda nayiya Uganda Uganda negaana kitegeeza mu lulimi lwe tuyita analogy mu kufumba ebigambo eby'obwongo tulaba omuntu oyo nti ayina kufuru Uganda emufuukidde ki kufuru agezezaako ebisumuluzo okugisumulula nekola ki n'agamba nti naye omanyi ekisumuluzo ekinaasumulwa kufuru eno kiriwa ku mawanga ng'anoonya akasente ng'anoonya buli kimu ekimututte kunoonya ki sente akomewo akole ki asumulule kufuru naye olutuuka eri era ekireeta obuzibu nti ate bw'atuuka eri afunayo kufuru endala ezi kati n'abeera ng'ali mu masaŋŋanzira kufuru etaano zimbuuze olutuuka eri nga bamugamba nti kati omanyi weeweeyo kati bwe yeewaayo either ajja kwewaayo mu asylum oba kugamba nti oba musiyazi kati eyo system abazungu bagikola nabo bakimanyi nti tusobola okuba nga tukola ki nga tubalimba kati kye bakola bagamba oke saawa yakola ki kwerimba katulabe ani anaasinga okulimba nga balyoka batwala emyaka 10 nga tebakuddamu okimanyi nti eyo ansa baba bagirina mu wiiki emu naye bakuwa emyaka meka 10 omanyi kye baba bakoze baba bazimbye kufuru endala etya nti tosobola kubeera ku mawanga obeera wa mukisa munene nnyo okusigaza omukyala wo gwe waleka wano ngeri weewaddeyo oba obeera wa mukisa munene nnyo okusigaza omwami gwe waleka wano ngeri weewaddeyo emyaka 10 nga tofuluma ogiraye kufulu endala kati bakusibye eyakimeki ekisumuluzo kati eyo kufulu naye ate bwe bamala kati olwo n'obeera wa tunoonya mpapula bwe tufuna empapula n'okeera ku makyanga ozifunye naye era oluzifuna nga wavaayo kufulu endala nti oyina omulimu nti lwaki tetukuwa mortgage nga bakuwa ennyumba nti ogenda ogisasule mu kibanja nkola eyo nayo ng'efuuka kufulu nga bakuwa emmotoka ey'ebbeeyi abo abazungu bakimanyi nti emmotoka ey'ebbeeyi eba ejja kuba nzibu ya kusasula kati obeera e Uganda n'onoonya emmotoka ey'ebbeeyi nga tosobola gigula naye omwana wali agambye nti gwe eno emmotoka ya mitwalo 10 wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka bebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 982 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. naye bw'ona ojja ng'osasulako $5 pound 5 emmotoka yiyo bweteekako meka 5 ugamba ne bano baleka nabafala ng'oleeta mmotoka kati emmotoka ng'efuuka kufu oyina ennyumba eyo bw'ogitunulamu ssente we ziggwerayo ogisasula paka emyaka 6 kati yagenda okina ekisumuluzo ng'ebyekisumuluzo osooka obivaako ng'ogamba oke nkoze ntya nina okusasula ennyumba y'abaana abasajja nina okube kyova olaba Abamerika mu biseera bya covid baabaweereza ne ssente naye baatuuka ekiseera ne bagamba mutuwadde ssente naye tezimala mutuleke tukole tufe ssente nga tezimala kubanga balina amakufu landiroodi ebweru tebateesa
era landlord wange yasooka kwewunyiza ku nze yagaa sikirabangako kubanja rent webulaya basasula musasule tebateesa na landlord naye kati omanyi obuzibu bwebuze enkuba yatonye e Uganda waliyo olutalo bakuba tigagaasi eyadde azitwala mu banka yalemeseddwa emboozi eyo tagitegeera tagimanyi tesinkinga naye so abantu mbakubiriza nti kiba kikugasa nnyo kubanga bw'osoma Yokaana 15:19 Yesu yali agamba abayigirizwa bwe nti mubeere mu nsi naye temubeeranga bansi. Okawulidde? Mubeere muki? Mu nsi naye temubeeranga bansi. Nti bw'ogenda ku kyeyo obeera ozze mu nsi eyo gy'olimu naye abantu kasita basalawo ne bafuuka comfortable mwezi ensi ne babeeranga ab'ensi ezo nabo ne bafuna zimogegi ne bafuna emmotoka ezo ez'ebbeeyi ne bakyusa ennimi ne bafuna okitaba kyeggamba omaliriza pulaani gye wasookerako otandise okubanga wagivuddeko ekitali kibi mu kukyusa mu pulaani naye ebiruubirwa bwe bibeera nti ddala wali onoonya byanfuna bwe wandirabye akajiwo kasambira n'ogaa nti ofunye ebyenfuna kitegeeza nti eno mission kati wano tuddayo kutereeza okanga ate n'abaagadde okusigalayo senga bagamba nti akaji nkasambye nali njagala kufuna sente zange zifunye era wano wendi ndi comfortable ate nabo sibawakanya challenge yokka gye nnina nti ye muntu eyabeeranga yali abaze nti bwe nfuna ABC bwe ngenda mu America bigenda kutereera abaana bange basome bulungi n'ogenda mu America n'ofuna fees era abaana bo ne basoma bulungi n'ennyumba gye walolota n'ogizimba n'amayumba amala n'ogazimba naye ate era n'osigala nga ku lwange lwakubanga okusigala kw'omu America kijja kuba kusalawo kwe nze ku lwange ngamba usually message yange gamba there is no place like home era omuntu mbeera mukubiza ne mugamba nti bw'oba omaze okutereeza komawo tuse tulinga ewaka. There is no place like home. Nabadde wano ndi ne mukwano gwange Rose ali awo Netherlands andaze nga sino abisse buli wamu. Obunyogovu nga bulungi, obunyogovu nga butabuse babadde mu nange na mukwano gwange yandaza America. Emotoka yobeera wagigula then nokeranga ejjudde sino. Kati ekyo kinyumira nnyo bali abakizaalirwamu nga tebamanyiyo bintu birala. Nga bwolaba naffe bwe tubeera wano waboda nasale n'enfuufu nesituka mu bbanga nenga tekikutabula ogamba bugambi bajja kufa abamu bavugana emmotoka nefumbula enfuufu nogalanga omusajja avuga emmotoka byakafuufu sajja avuga emmotoka tubeera tukirabanga kirinomu. So nze ku lwange nagamba nti ndaba by far obulamu bwe twandiise obulamu bubeera waka ku lwange obulamu bubeera waka era abantu mbakubiriza nti bw'aba wano waliwo okufu bw'agenda eri n'afuna ekisumuluzo n'akomawo ajja gisumulula naye bw'alemerayo ajja kufuna kufulu endala. Kati wetuddeyo ku kiri ekibuuzo kyaffe sente ezo zibulirawa? Omuzadde abadde aweerera omwana n'agamba bwe mmalo zifuna guno omwaka abaana ne bafuluma kiba kiwedde, ow'amayumba kiba kiwedde, buli omu kiba kiwedde. Sente ezo zembadde nteeka mu bintu biri zibulirawa nga siddamu ate ziraba. Ekisookera ddala buli lwe tugenda mu maaso sente zisooka kufa mu value with inflation. Nti akakadde akabiri abiri bwe kabanga kaali kagenda ku lufula ne kagula embuzi 4 kati mu 224 akakadde kajja kuwa embuzi 3. Okitegeera nti bwe tuba tugenda mu maaso sente zijja zisuula value. Bwe zimala okusuula value buli lwera bwe tujja mu maaso netwaka zaffe zikula.
kati Alan tugambe omwaka gwa 2000 wagenda ddi ku TV BBS 2016 kati 2015 wali oyina abantu batono mu ssimu 16 BBS ekulaze eri ensi kati mikwano gyo ife egiri genuine n'ekiddali genuine ffenna tuli mu ssimu yo kati tocha lulimu nga tonnayingira BBS oyinza okuba nga wayambangayo mikwano gyo bantu nga 7 ne kati network ebeekuze tubeera abantu 2 mu ssimu oli bw'aba akukonvinsinze n'omuwazambaga bwe nkukonvinsinga n'ompaza akuziika oli bwakonvinsinga n'omutopingira up fees za mwana we kwegamba obwetaavu it's a constant tebuggwaawo bweyongera bungi buli lwe tukula obuvunaanyizibwa nabwo bweyongera bungi buli lwe tukula ate zo ssente buli lwe tutambula nga tukula zigenda zisuula value kye nagambye nti waliwo we twalyanga waliwo we nayimirirangako ku mudaala nga siringi 10 zigula chapati 10 naye kati bakugamba siringi 10 bagenda kuwamu chapati emu ate bagissa mu kipapula bw'okayanira akaveera nga bagamba kameka ka 10 okitegedde nti buli lwe tugenda mu maaso sente zo zigenda zisuula value kyova olaba abantu tubakubiriza nti kye bayita okugaggawala kikwetaagisa okubeera mu 2024 n'omanya nti mu maaso embeera y'ebyensimbi ejja kusiikuuka busiikuusi kyova olaba bayinvestinga tudde leero ettaka baligula leero bills bazigula leero shares bazigula leero bwe baba baagala ozifunamu mu 2034 okitegeera ettaka baligula leero shares bazigula leero stock bamugula leero bonds bazifuna leero bwe baba baagala ozifunamu mu 2034 abaagala kitunuulire nti bw'oba oyagala okweggama omuti bw'oba oyagala okweggama enkuba omuti mu 2010 mu 2 teekako emyaka 10 ku 24 ku 2034 kalituuse oyo omusimba leero n'apulira ddala n'akwata kikanopi bulungi bwe nali eyo ndowooza naliko eyumbe ndowooza yewava General Moses Ali abantu basimba omuti baguyita tick tree mulwawo kula naye gukaluba nti bwegukubamu omusumaali guweta omusumaali omuti ogwo gwe bakolamu ekigala ky'emmundu baguyita tick tree mugumu gulwawo kula naye bwe gukula gusiba kanopi lyettabi okuvaamu ebikoola ebyo ne branches endala naye nga enkuba bw'etonnya enkuba esobola okutonnya ennyo lwakuba sigamba abantu beggame muti olwa thunder lightning ejja bakuba naye senga enkuba etonnya nga mwawadde muli mu tick tree muyinza obutakimanya paka lwe mulaba eri abantu nga badduka kubanga bwe gukula ennyo gusiba kanopi naye weebuuza kanopi gugisiba ddi nga gumaze okutwala ebbanga nga gukuze so omuntu ayagala okweggama enkuba nga afuna kanopi eyo asimba kati kubanga ebintu ebyo ebirungi ebinaavaamu embeera eyo ennungi bikula mu maaso kyekirowoozo kyange nti omuntu okuwona eyo embeera eyogamba nti nakola kino neŋŋamba kino bwekiti nga kyabbanga ttono kyokka nate ebbanga eritono ne liyitawo era n'osigala nga kisigala kyekimu nti enkozesa y'obudde naye ematalinga tubeera tulina okukozesa obudde kyenvudde gamba nti investor yakimanyi nti investment etwala akabanga akasente okwacumulatinga kati talwawo mu kuinvestinga asalawo mangu tu invest today kitunuulire abantu abaagula ettaka ekiwaatule mu 2000
kiwatule eka yalina ya miliyoni 2 ekiwatule eka ne kati ugenda ne bagambe ya 5 ku 10 miliyoni 2 kitegeeza eka ya kawumbi naye eyo eka ya kawumbi yaliko ya miliyoni emeka 2 so twebuuza bwebuuza nti gwe awo wooli kiki kyokoze kati ng'ebibala bya mu maaso kiki kyokoze kati ng'ebibala bya mu maaso awo wokka w'oyinza okutuukira mu mbeera esobola okulwana ne ssente z'embeera kuba ssente z'embeera zigenda kuba zisuula vali kannyonnyodde kakadde mu bulungi awo okannyonnyodde bulungi kuba nange ate mbadde sikasikawanga obadde tonnakawaidya mbadde njala kugamba nti nkuwadde example negamba nti eka yekiwatule leero eka ya kawumbi naye waliwo omwaka eka we yagulira miliyoni 2 abo bokka abajja okufuna mu ssente ezo be bali bokka ebiseera biri ebyemabega abaasalawo ne bagamba nti ebintu ebimu bifuna mu maaso eno eka katugigule kati ng'ekyali yammeka ya 2 mu maaso ejja kukola ki ejja kukula natundako ettaka ewa Kisojjimbaawo ettaka twaligula ng'ekibiina mu 2019 nga poloti ya miliyoni 13 leero poloti ya bukadde 3 yali ya miliyoni 13 sawa zino yammeka miliyoni 3 kati abafunamu leero abali mu kujaganya leero okujaganya okwo ensigo bazisimba mabegako kwe kukubiriza kwe tuwa abantu nti gwawo wooli kiki kyosazeewo gamba nti kankikole leero kijja kunyamba mu kaseera kali ng'amakungula ga mu maaso kiki kyosazeewo okukola leero tofaayo ku byonna bye tuli mu kusomesa gwe kati weebuuze ku lulwo ffe kati tugaye tusomesezza bifu ate abannayuganda bamanyi ffe kati tutwale nti tusomesezza bifu kati gwe weebuuza kiki kyokoze leero ng'okusasula oba amakungula gagenda kuba muki mu maaso nze nkirabye mu buli kimu ne bwe kuba kuno okusoma kwensoma amateeka nti ekisinga okusuula koosi y'amateeka kulwawo kusoma bintu bino ng'ate bingi omusajja ajja n'asomesa tugambe engeri gye bayinza ovunaanamu omusango omuntu ne gumusinga nti yasse mada n'abawa emisango 20 n'asirika awo n'avaawo kati enkya najja n'asomesa ku ngeri omuntu gy'oyinza okumuyambamu nga bamusingisiza omusanga nga baagala musingisa gwakutta engeri gy'oyinza okuwozaamu guve ku kutta bagaye nti ate yabadde madda wabula yabadde manslaughter bamukendeeze ku kibonerezo awo n'abawaayo emisango emeka 2 era n'asirika n'agenda n'akomawo wiiki ejja n'aga kati leero tugenda kusoma ku ngeri gye bakwata omuntu nti mubbi biki ebiraga nti mubbi n'asomesa ebirungo byonna ebiraga nti omuntu mubbi gamba nga eno si simu yo eno essimu yo bwe ngikwata wano ne ngikusikako ne nziruka ne wayitawo nga mbadde nziruka buddusi nze ngikubireko essimu nga nina ekirowoozo nti bwe mmala okukuba essimu ngikomyawo mba sigibbye era poliisi bw'ejja enkwate nga essimu ye mbadde ngikomyawo nina okubeera nga ngitwala butagizza nenfuuka omubbi kati ekyo bakiyigiriza ne bakuwaayo emisango nga 10 nga gyali bwegito gikulaga nti awo omuntu abeera tabbye kankuweeyo akalala bw'otwala emmotoka yo mu galagi emmotoka eyo n'ogikwasa makanika agikanike efuuka ya makanika mwobwo obudde bw'ojja n'oga nti okyusiza yingini nti ebadde yammeka nti yakakadde nze ninaaga 5
ne weekyanga n'ogaana osasula akakadde n'otuula mu mmotoka yo ng'ovuga ogende oba ogibbye mu mateeka oba ate amateeka ge gafuga oba ogibbye ne bya bulijjo obeera ogi mu ndowooza yaffe ey'abantu yabbyewo emmotoka wama bagamba yabbyewo yajja ku galagi yange nabbawo emmotoka kyendi mu kugamba Alan makanika akutwala ku poliisi wabbye emmotoka. Looking for a school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. Kubanga bw'abeera nayo ku galaji abeera special owner. Kyova olaba bw'ojja n'omugamba nakulekedde emmotoka yange ogikanike nga sigiraba. Tomusasuza mpya. Okitegeera kuba waba wagimukoze eki kati yalina obuvunaanyizibwa bwayo awo. Mu mateeka tumuyita special owner. Kati gwe tuyinza kujja buzi nga temunnamala kukkiriziganya na ssente za gwe n'ogivuga n'ogenda obeera ogibbye. Okitegeera kati kyenvudde ga nti ebyo byonna bajja babikusomesa nga bakuwaayo doozi ebirungo by'emisango emisango. Kati okeera ku makya ne bagamba timetable y'ebigezo yiiyo. Ogenda okujjayo nga buli topic eriko emisango agaaga. Topic 10 gy'emisango eri 10 ebibiri tosobola gisomera mu wiiki. Ng'ekyo ekigezo okigwa. So olina kujja ng'okolako akatono buli lunaku. Akatono buli lunaku. N'obugagga bwe buli. Tosobola keera nkya ne tubuzimba mu mwaka guno. Era abantu mbalaba nga bakola resolution. Ogenda otunula mu resolution zonna zaakoze. Nga ye ayagala gaggawala mwaka guno. Mwenzimba, mwempasa, mwengule emmotoka, mwengende ebweru, mwengende ku holiday, mwetuzaale abaana. Buli kimu. Kati olw'okwagala olw'okubeera n'endowooza nti bagaggawaliramu ogwo omwaka. Ekyo kyoga nti 2024 izimaya ngaggawala guno. Wemala ozimba, wempasa, wengenda ku holiday, lwetuzaala, lwetukola embaga. Kyekitulemesa. So abagagga bo baakiyiga nti obugagga bugira mu slow motion. Era kyova olaba asobola okujja n'azimbako omusingi. Takkiriza nnyumba kumufuga n'agenda n'abaako ebirala byakola. N'akomawo ne babaako we basitula. Ssente bwe zibanga ezigo n'agenda n'akola ebintu byebirala. N'akomawo ne batambula. N'agenda n'akola. Abamu ne bagenda onazimba n'akomawo n'asereka. Phases. Bw'oyogedde ekyo wamma waliyo families ezimu z'olaba. Families ezimu ne batuuka n'okugamba nti abo ba planned kid. Naye bwe wetegeeza families ezimu engeri gye bazze nga bawona embeera eyo eya mama yagamba bw'amala osomesa ate nga savinga ssente olaba nga family one fees mu family si kizibu kyabwe omwana okusoma si kizibu kyabwe kuba kyekityoga baplaninga. Yes, ate kati kankuwa ekyokulabirako Alan. Okuplaninga kyekisinga era omugaso. Obadde okimanyi nti teweetaaga kubeera na ssente nnyingi. Bw'obeera olina plan teweetaaga kubeera na ssente nnyingi. Otambulira mu busobozi bwo. Kati nali ku TV ne mukiibi n'agamba nti omwaka oguwedde nakoma okukola mu Gwomwenda nembeera nga sikola. Kyentegeeza n'okukola kuba nti oli yazze ne tusinkana mu ofiisi. Mba na plannings ne ngamba nti lino ebbanga ngenda ddiwaayo mu misomo. Naye bwe naaba ndi mu misomo ewaka bajja kwetaaga emmere. Tulya mmere ya ssente nga mmeka nenzimanya. Amasannyalaze, amazzi, amafuta ag'okutambula. So ezo ssente bwe mba nsobodde ozipulaninga nsobola okuconcentratinga ku bitabo byange paka lwe mbimala. Kati ne kino kye bayita planning mu baana bwe kiba
nga bwolaba okkiriziganya ne mukyalawo kati nze nakkiriziganya ne mama Mercedes abaana tubazzeeko oluvannyuma lwa myaka 3 era bwe kiri oli twamuzaala mu Jaani nga Jaani nga 4 2 ne wayitawo emyaka 3 Jaani nga 3 2 23 ne tuzaala omulala mu mwezi gwe gumu nga wayiseewo emyaka 3 kati twagala abaana tugambe nga 3 era tujja yisaawo emyaka 3 tuleeta omwana omulala kitegeeza ki abaana abo tebagenda tukwata mbadiya abaana basobola okukwata embadiya omwana omumanyi abaana abato omwana omumanyi ab'okuzaalira okumukumba kukwata embadiya era gutunula wano kiki ekiri mu kubonyaabonya abazadde tetuli mu January kubirayo omuntu gw'obanja owulire kyanagamba agenda kuba katusooke tuve mu fees abaana bamukutta embadiya abamu babakwata n'embadiya n'amataayi ninga kiva ku ki embadiya y'ebyenfuna kukwata wano n'akunyweza nga tokyenyeenya n'olwawo n'okudda ewaka fees embadiya y'ebyenfuna yeeyo geegage tuyita amataayi g'ebyenfuna nga toyinawo w'ogenda kuyita kubanga wazaala bana buli mwaka wazaala bana buli mwaka wafunamu nti wagamba katukimale naye okukimala okwo ye yali pulaani yo kati omanyi pulaani zonna zivaamu ebyamaguzi byazo so bwotyo bwe wapulaaninga and it is okay kati wali tubeera tusasula amagoba agava mu eyo pulaani yo nga bwolaba oli bwanaga nti nze pulaani yange yakufuna lubuto nga ndi mu ssomero bweba ye pulaani yo nga tulinda ebiva mu pulaani y'okufuna olubuto ng'oli kuki ku ssomero so kyenvudde gamba nti abaana bwe batabeera spaced ebyenfuna bisobola okutabukamu kubanga buli mwaka n'obeera ne candidate kitegeeza nti gwe abaana bakulemesezza okussa oba tosobola kussa nga buli mwaka olina candidate abaana batunuulire abaana abantu nabagamba ne bafuuka emotional ku ekyo omwana si investment eri omuzadde omwana bw'omusasulira fees tebeera investment eri omuzadde omwana bw'omusasulira fees ngate batugamba mutaddemu ssente zange oba omutaddemu ssente zo naye yaba afunamu investment yiye gwe tebakusomesa olinayo okwata video nyingi olinayo ka video ng'ovuze otwalidde maama wo ssente za fees ze yakusaamu so kati eyo investment kyetazza magoba kyogaa nti bwojja ne musekamu ne maama eyo ye harvest nemugulirayo ettooke nomugulira ye yakuliisa kuva buto akuyonseza akujjanja ng'ojjayo n'enkota emu omwezi so mu byenfuna tobeera investment mu bya emotion tujja gamba nti kale awo wakungulira akuwe omwana wange gyali omwana wange nomulayo omwana wange tuyagala bazaale sinti nosaagala bazaale abantu njagala bazaale nze ku lwange nkitunuulira mu ange ey'essente ne ŋŋamba nti njagala abantu babeere nga basobola okwetegeka baleme kwevuma kuzaala kuba okuzaala si kubi naye tukwevuma bwe tulema okwetegeka n'okyawa emikwano oli aganye okuwayo eza fees n'okyawa omuntu naye nga essanyu ly'omubuliri lyali liryo gwe wakungula wekka mu ssanyu ly'obuliri teyalimu ate mukanyimidde nnyo oli mukunyigira abantu gulina nyima fizi y'omwana ly'omubuliri lyali ate kati abantu ebyo bino n'embuliri baavaamu Blair ne mugamba ampeyo akakadde omwana wange addeyo ku ssomero n'aŋŋamba nti alina ssente nga juzi yakamala ogula emmotoka empya ndowooza okirabye ye yategeka bw'ati obeera omunyigira ku bwereere bwemage surely naye nga okuzaala si kubi nze kyesitayagala bantu bakwevume olw'okubeera nti waliwo okunyigirizibwa kwe bafunye mu byenfuna pulaani eyo bagisobola osobola nozaala abaana 100 gwe tolaba bahaaji wali weebuuziza bahaaji bakikola batya bahaaji abasinga obungi tebaasoma bo bagenderawo mu bizinesi naye kizibu osanga haaji alina ennyingizeemu oyinza n'omunoonya ano n'akubula n'ogala lwaki kantambulemu paka Masaka ku bigere
haji ng'alina ennyingiza emu tokisobola. Atuula mu dduuka lya spare obeemusanga ali mu kasooli alina ebintu bye yaleese, obeemusanga alina byalunda alina dduuka ly'amakanzu, mukyala we simanyi yamukoledde restaurant, alina emmotoka ezitika zino ezitambula simanyi zivuga ki, alina netaki, abeera n'ennyingiza nnyingi n'asobola okuweerera abaana 20. Ffe n'abalina omulimu ogumu ne tugamba kikola olinga abisobola, kati naffe ne tubaleeta. Kati kitegeeza haji abaana bo ne bamala okusoma ne bafumbirwa basi be bosigala nga baga ni haji Yasini bo sente bazijjawa. Haji alina ennyingiza ezisukka mu emu nga kiri kyakola nga bolaba nti bahaji banoonya omukazi asukka mu emu, bo kiri ingrained mu bo, tebalina kye banoonya kimu. Maybe Katonda omu nga bwogamba baga Allah aliki ali omuloozi oyo kagwe banoonya omu, ebisigadde byonna amaka tegabagamu, abakyala teba, omwana tabomu, emirimu tegiba, abeera mu multiplicity. Kankudde mbwe nti nabo bankitegedde bulungi. Life eri oba ekibuzo kiki nabuuzizza okukiwona planninga bulungi. One, bw'oba oli muntu agenda kubeera ne family, tandika okupulani kati bw'oba ALLANCRUZ essaawa zino nga tonnazaala, planning ogambe njagala abaana 3, njagala basome bwe bati, njagala creating a business bwenti, obulamu mbutambuze bwenti ne bwenti ne bwenti, tukozaala omwana asooka ng'omwana ono property zisobola omuwanirira bweziti paka bw'amala okusoma. Nzizeeko owookubiri, faamu eri enaagenda okubanga ekola bweti, faamu eyo ejja weerera omwana ono okutuuka wano. Kati kitegeeza nti abaana bo bagenda okumala okusoma neki byonna byonna, be abantu b'osanga nga tewali kyeyeetoddeko, teyali kyeyeevuma. Ate eyo y'enkola ya Katonda. Abakristaayo abatulaba basoma Bayibuli, ani Katonda yasembayo kutonda ki? Yasembayo kutonda muntu. Naye ng'amaze otonda amapeera, omuntu agenda okutondebwa nga ffene waali. Ako tebaakalaba. Abakristaayo awo bayitawo speed. Awo tebalabawo nti Katonda agenda okutonda ebimera. Yasooka musana, let there be light. Yasooka musana, naye ogenda otunuulira buli kintu ekiddu ekyakiragala, amaanyi kigajja musana. Buli kintu ekyaki kaabe lumonde, kaabe kasooli, kalibe ettooke. Ne lumonde alisimbibwa mu 2 amaanyi ffenna twagasoma mu primary bagayita photosynthesis. Ekimera okukwata omusana, photosynthesis okuzanya n'omusana ogujjamu amaanyi kibeerewo. Chlorophyll oyo omuddugavu oyo ava mu kubeera nti ekimera, era kye tuyita phototropism. Bw'okwata ekijanjaalo oba ekimera n'okissa awantu, n'okissa kumpi n'eddirisa ewava omusana wekyewetera, phototropism nakyo kimanya amaanyi gali mu musana. Bw'otunuulira Bible ya story ya creation, Katonda yagamba let there be light, bye bigambo bye yasooka okwogera. Agenda okutonda ebimera eno nga birina ki? Omusana. Agenda okusembyayo omuntu ng'alina emmere gy'anaalya n'akanyama. Lwaki si bwe tutyo bwe tutonda abantu? Ffe lwaki bwe tutuuka okutonda abantu si bwe tutyo bwe tukola? Bw'abaana Katonda yalabirira. Buli mwana alina omukisa gwe bwe tugamba. Era ababeera balwana n'emisomo beekyo kye beekwekamu. Osobola okwekwekamu ambuleera naye ng'erina ebituli. Buli mwana alina omukisa gwe, yes. Kyogamba gwe tuzadde nga mu planning taba na mukisa gwe. Oba bw'anajjanga mu planning ne tubeera nga twamusetingidde. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira, saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor.
a world of beauty. Ngabaga aha oyo kati wampuga mujjako omukisa kubanga omuzadde we yamutegekedde. Wali yayi ne mix kankadde wali ababazi abanga baplandiki tubabola no babole no mu society gwe no dawa wanko Newton. Era tubagamba no mbugama gwe tolina kyo tugamba taatawo yakolera bikolere ni mama wo. Obwe buzibu bwe tulina. Genda okebere abakyala abasinga sente mu nsi. Babiliyone abakyala abasinga sente mu nsi 10. Sente zonna bazijja ku baana. Okawulire babiliyone abasinga sente mu nsi abakyala 10 erisookera ddala sente zonna bazijja ku baana. Society ne bwenejja negamba ke kuboole nga muzeeyi wo yalese sente ku akawunti. Kinyigabba oba kinyigaggo? Kinyigabba. Kati kiki kyobeera oyagala? Omuntu asobola okutegekera. Bw'oba tolina kyotugamba gwe tokubye haso. No. Ati ensi bwe batwe bagikoze. Kati kankuwa ekyokulabyako. Oli Muganda? Nedda. Nze ndi Muganda. Maye mamange Muganda. Mama Muganda. Kati awo oli Muganda. Wano tuli mu Buganda. Kitegeeza ffenna tuli basajja ba Kabaka. Omanyi asinga ettaka mu lino eggwanga? Ssaabasajja Kabaka. Olinayo endagaano gye wali owuliddeko nga Ssaabasajja Kabaka agula ettaka? Nedda. Ssaabasajja Kabaka tagula ttaka. Ettaka alijjawa? Basse Kabaka baalireka. Obulamu bwa Kabaka tobwegomba? Mbwegomba. Okirere gye kidda nti basobola omutegekera. Ekizibu ekiva mu planned kid nti oli bwajja nga bamutegekera ate n'ayagala okuyisa mu bakola haso amaaso. Awo wokka we wava obuzibu ne bamugamba tojja tuyisaamu maaso ku lwaki gwe ebibyo baategeka bitegeke. Naye abazadde basobola okukutegekera ate ne bakussaamu n'empisa era bawo banno. Awo wennyini CRUZ exclusive ko tukyali tufunemu olwendo lw'amazzi Luton Buteraba Professor tova. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. CRUZ exclusive ko tukyali mukulikireyo ddala tukyayine mwami Newton Buteraba tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo era nga tugenda kutukyanyumyamuko ensonga z'ebyenfuna. Ekibuzo kyaffe kyabadde nti ebiseera ebisinga abantu ffenna tubeeraawo n'ogamba ALLANCRUZ YouTube eno singa lukya lumu n'enkolayo emitwalo 5 ejja $, nze obuzibu ebintu byange mbambi maze. Naye ate oba oli awo n'ogikuba omulundi omwezi ogusooka omwezi ogwokubiri ne kitabanga ate bwe wakibala okitegeera. So according ku byempulidde mwami Newton byatugambye n'atugamba nti planning nti kale Yesu ogenda gifuna naye oplani ne bannange Uncle Newton kituufu oli professor. Ndi abantu sibagaana kumpita professor kubanga teriyo tteeka libagaana kuwulira bwembeera mbayisiza mu kubasomesa. Nze nsigala neyita musomesa. Njagala okwebaza waliwo anko wange bamuyita Paul Chimalio. Anko wange ddala taata wange ddala mu 2023 21 natambulanga naye mu motoka ng'ayinamu yakatandika okufuna
ku Sente nga ntambula nnyo naye mu mmotoka bwajja mukyala ntyako mmotoka bagende batusala enviiri naye nga mwegomba nnyo ayina emmotoka asula mu apartment nnungi baanka awo be weegomba ffe baatuzaala ndowooza abaana nga 2 3 4 naye nga butambula mmotoka ye ng'abantu bagenda bamubuuza Paulo ozaala ddi nti bano bennina bano abamuganda wange ababaganda wange bammala Paulo ozaala ddi naye mu biseera ebyo nga ye bwe yeekolerayo bw'asimba emiti gye bw'akola faamu bw'akola ki naye ndaba bato bange bazadde bagenda ku makya ne bagendako e South Africa ne bagendako e Dubai ne basoma bulungi yabategekera ate ng'olaba era ampa inspiration y'amaanyi nnyo naye bw'okyogedde bw'otyo nenzijukira answers yaddangamu eri abantu nga bamukamba okuzaala kati owasadde ozaala ye alina omuti gwasobola otema ne gusasulira omwana fees ndowooza okirabye ate ng'abantu tubagamba ekyo kisoboka baakitugamba mu lubereberye Genesis 1:27 Katonda okwagalwa kwe kwali nti tugende tubale ebibala buli kimu tubeere nga ffe tukifuga so okuteekateeka kusoboka bw'obeera otunuulidde Katonda engeri gye yatondamu omuntu olabira ddala nti Katonda yasinga kwagala muntu kuba yatuwa amaanyi bw'otasobola na kutegeera mu bwongo gaataawa mpologoma oba ebisolo obadde okimanyi nti empologoma erina akakodyo kamu ak'okutta ensolo endala ke kaliwa kutuga era empologoma weekaddiwa neemanya nti kati ekaddiye nga tekyasobola kutuga naye empologoma engo kita hayina zonna zaabwe zikwata kizaagala okulya zikwatawa wano ne zituga oli n'abeera nga takyassa ke kakodyo kokka naye gwe kubamu akafaananyi omuntu bw'aba ayagala okutta ebintu ebirala akola atya atuga aluma akuba esasi asobola okusima ekinnya nga kirimu amafumu asobola okukuba omukka ogw'obutwa okitegeera asobola okukwata ekintu n'akisibira awantu n'akimma emmere n'akisitaavinga busitaavinzi ne kifa asobola okukissaamu omuguwa asobola okukikuba empiso lwakuba alina obwongo so omuntu okubeera nti alina obwongo aweereddwa omukisa okwepulaaningira mbadde nkubuulira nti waliyo ekinyonyi bakiyita kuuku okimanyi ekyo ekinyonyi ekyo kyolaba ekyo Katonda yakikola kyo nga kigayaavumu kibiika amagi naye tekyagala gaalula ku lwakyo so bwe kinaaba kinaabiika amagi kiteekawo pulaani ey'okunoonya ebisusunku eby'obunyonyi ebirala gye kibiika amagi kati tekikigaana kubiika magi mu kisusunku ky'eŋŋaŋa oba ekisusunku ky'akasanke oba ekisusunku ekyejjuba ekkuuku lyo liteekawo embeera ne lijja nga linoonya ne liga wano nga tewali bisusunku kaŋŋende ewali ki gye kibiika kati nga bwe kimala obiika nga kibala nnaku zaakyo nga kitandika beera awo nga kirinda gw'okyalulire ekinyonyi kibeera kitya ne pulaani eyenkana bwekyo gw'omuntu owa bulijjo noga nti gwe tojja pulaaninga gwe buli kimu kijja kujja by mistake oba accident nze nno enkola yange ekyo ekiwakanyamu naye ate tekigaana bantu kukikola tokyerabira nti tetuli mu bagamba byakukola tuli mu kuteesa nabo okubalaga ebiyinza okukyusaamuko mu mbeera kubanga nze ntunudde nendaba nti obulamu buno bwe tuli mu kwogerako lutalo paka lwe tumala nga bwe nagambye paka lwe tumala
naye abo bokka abayinza okugezaako gamba nti babunyumiddwa be batuula wano ne bagamba kabapulaninge kati tuli mu 2020 meka 2024 nina pulaani egamba nti maybe bwe mmala amateeka ngende ku LDC ngende e Bungereza nkole masters endala naye olw'okumanya nti njagala masters y'e Bungereza nina omumanya mu mwaka ki nengamba 2026 abaana bajja kuba bali ku ki abaana bange naabaleka ntya ne maama waabwe ngenda kwetaaga ssente mmeka era university nagikubidde ne twogera ku ssente ne bagamba bajja kwetaaga bayinza okwetaaga emitwalo nga 5 ejja pound so baba bagenda kwetaaga emitwalo nga 5 ejja pound size milioni za Uganda nga 2.5 kwe ogatta obukadde tubambe nga 10 obwokuba obwabino byonna kusula kutambula kugendayo visa byonna kati kitegeeza mbeera nina okutandika okupanga bwe zinaava neme kubeera nga luli lwe nasooka okugendayo nga pulaani yange kugenda Bungereza kyonna kyensanga kyenkola okitegeera so nze ndowooza okupulaninga kintu kikulu era kyekijja oyamba abantu nterezamu should I call it embeera eyo eri gye tugambye bwe nkisaminga ne ŋŋamba nti working under panic kubanga kuba bwe manfunye bulungi kye bansomesezza tosobola kuŋŋamba if you're not working under panic tosobola nti bwe mala singa mmaliriza kino sente endabika nja zifuna wano singa nkola kino sente endabika so kitegeeza ebintu byo wabikolamu Katonda nyamba kino kikole bwe kiti nkole bwe nti naye tewalina pulaani bw'obeera ne pulaani gwe kennyini obeera okimanyi kubanga bwe tubeera tukola pulaani tukola tutya ekitukozesa pulaani kutunulako mu mbeera y'omu maaso birthday eyo yaddi November 22nd November tuli mu gwakumeka January wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. So bw'oba oyagala okukola birthday party otandika okulowooza naayitaani ng'oli mu January kimenya amateeka okuwandiika lisiti y'abantu b'onooyita mu January waliyo etteeka erikimenya n'owandiika lisiti bw'okola lisiti ng'eriko abantu 20 n'ogamba naye abantu bano bate bakyamuka buli omu najja ne mukyala we ne mikwano gye ebiri ekitegeeza bwe babeera 20 kiyinza okusajjulukuka ne kifuuka abantu 50 n'otegeka obutebe bwo ng'okimanyi nti ntegesa obutebe 20 naye senga banaaleeta abantu baabwe nga pate bakuttemu omuliro waliwo obutebe obwaki bwa reserve ninawo keeke ninawo akanyama wali akookye n'otandika kati n'okkubira badijje okisobola nno mu January kubanga ebbeeyi gy'oteesa mu January eba ya wansi okusinga ebbeeyi gy'oteesa ne DJ mu November buli omu ali mu muyita mu January tewali ali mu kumuyita so kimwanguyira okugamba 15 gijja kukola ng'omugabo akwatako 5 ng'awandiika receipt balance wa 10 nja mukuwa muki mu November abantu abasinga baba baagala okutegeka pate zaabwe pate ya November 2
November 10 ng'agwamu kinyegenyege ng'atandika kuwandiika lisiti. Buli kyayogerako bbeeyi. Ne DJ yandibadde we 11 amufuna ku 6. Ku 6 kyekimu ng'abantu baffe abaagala okugenda ebweru nga tebalina passport. Bakizuula luvannyuma ati njeetaaga kati n'afuna express kebere ebbeeyi express. Okitegeera abazadde bafuna ebifo by'abaana baabwe mu masomero ng'abaana bakyali mu primary ne bagenda ne babanoonyeza ebifo bya secondary. Omwana nga wa P4 omuzadde n'agenda mu ssomero n'anoonya gyebiri. pulaani gomanyi gyekoma. Do you mean their parents nga they are so organized in life? Ogenze wala. To that extent. Genda okebere gana amasomero ge tusomeramu amasomero ag'akabiga Kisubi. Buddo. Buddo nawulira abazadde babookinga P6. Kati Ekisubi omuzadde ki asobola okujja ate nga kikolebwa buli kisoboka naawe kenyini n'ogana naye essomero lye njagala omwana wange asome n'ojja n'okola omukwano ku administration n'owulira ebizibu bye bayinza okuba nga balina n'ofuuka mukwano ne administration ne bagamba tuli mu kuzimba wano n'ogaa gw'oserese n'osereka oba n'ocontributing ekisereka ne mu contributing ng'ozze ne mutootowo tanatuuka kusoma secondary ayinza n'okuba nga yakamala na P1 n'ojja naye ssomero n'aliraba taata n'atandika okujja ng'akola ki ng'ategeka. Abo abaana bwe batuuka okubeera nga baagala kujja tebajja tebasaba nga ffe abazadde baba baategeka nti eri omuzadde essaawa zino nga tannamanya na kumanya omwana we agenda ssomera wa. Tuli mu January. Yes. Naye mu February awo nga lumu ng'ebula ennaku nga 10 batandike atandika onnoonya essomero. HM aba muzibu wa kufuna. Ali busy. Omujjawa aba mu kutuusaako bateekawo embeera nti olina basasula. So abantu tubakubiriza okutuula leero ne batunulako mu maaso. Sulemaani yayagala okulaga ensi nti wadde tumulabanga omugezi abagezi ye be yakakasanga abagezi yakakasa nswa. Yagala n'alabye abagezi abasukkuluma mu bagezi ye yagamba nswa. Naye nga lwaki yaziyitanga nti zitereka emmere leero ng'emmere eyo yakulya mu winter. Era yeewuunya nnyo n'agamba ezitalina kabaka, ezitalina mufuzi, ezitalina mukulembeze, ezitalina azijjukiza zeekubiriza zitya ne zigamba nti eno emmere katugiteeke tunaagirya mu winter kuba mu winter sino bwagwa teri afuluma kiswa. Kati ne zibeera nga zisobola okutunula mu maaso ne zitereka. Ekyo kye bayita planning. Ngero 6 ngero 3 25 Luka 14:28 zonna ziri mu kwogera ku planning. Nange netunuuliddemu walaayi. So ekyo kitegeeza ki mu bulamu bwaffe? Okimanyi nti osobola okuwasa omukyala nga ssente zonna ez'embaga gwe wazikoze. Nova mukiri kasita mmala embaga eno nga gwe wazikoze. Kubanga bw'oba teweetegese bulungi osobola okuyita mikwano gyo n'ogyesiga. Kankusomere verse 1 Isaiah 2:22 olabe kyegamba. Isaiah 2:22 egenda kukutula omutima. Isaiah ye Isaaya 2 sura yakumeka ya 2 olunyiriri lwa 22
don't put your trust in mere humans. Bajja gamba agisome mu Luzungu kandi abo banjina mu Luganda. 222 mu Luganda. 2:22. Isaya 2:22. Muleke abantu omukka gwabwe guli mu nnyindo zaabwe. Muleke abantu. Yali atugala tuleme kwesiga abantu kubanga abantu kye balina kyokka gwe mukka mu nnyindo. Kati gwe ng'okola embaga nga weesigulira ku bantu okugifandinga. Nina emikwano mingi. Nina emikwano mingi. Otya. Era ojja tteekako embaga owaayi kaakano n'embaga etuuse akugambe nti yafiiriddwa. Ahwe yalwazizza. Ahwe baamugobye ku mulimu. Kati kitegeeza osobola okukola emboozi si yakwejja ku bantu naye abantu tugenda obbasembeza mu bulamu bwaffe batusanga twetegese. Nze nina ekirowoozo nti abantu basobola okukola embaga zaabwe ne ziba makeke nga sente zaabwe 100 ku kinnaakyo. Ne bajja ne sibagaana kubawa naye bajja kukuwa naye ng'obadde weesobodde nga tobakase. Tonyigidde bantu. Ate abantu kye batamanya buli muntu sente gyakuwa aba depositings. Buli muntu sente gyakuwa abanga depositings. Either depositing omukwano oba depositing a sente. Mu maaso eyo sure osobola okumpa emitwalo 2 nga yange. Nedda. Kitegeeza nakuwola. Era abantu babinyiigira. Okitegedde. Ne ku birthday omuntu birthday zina omuntu abamwavu oyina ganze nanze na mu birthday ne mu iPhone. Okirabye? Mbwandeetedde Tekino. Aleese 2 Pro Max. Okitegedde. So abantu ekimu ku kitukuumya obwavu ze zino ze social norms ze tulina nti okugenda okuwasa. Ebintu bino byawukana. Okuwasa n'embaga. Okuwasa ye marriage. Gwe mukolo n'omukulu government nayo gwemanyi gwetuukiriza. Naye bwe tumala omukolo guno tugenda ne tukola embaga gye bayita reception. Kati embaga eno usually gyetuleetera. Looking for a school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. Obuzibu teyina kyetegeeza mu mateeka embaga. Weesanyusa. Badde siketegeezanga nange. Embaga ye wedding. Twabaddeko kabaga ye wedding. Tekayina kyekategeeza mu mateeka. Era teriyo gwe bagamba nti nno divorce ye yagaanye. Omanyi lwaki yagaanye? Nti teyakola mbaga. Embaga teyina kyeyinza kulemesa. Ke kabaga. Kapate. Kapate reception noyita abantu. Omukolo guba gwawedde wali kasita babalayiza mu kanisa. Eyo ye marriage. Ewa musanga abantu abamu abasomye nnyo abayina ebyokukola. Oli agamba nze kasita nabadde mu church. Eyo genze wala Mark Zuckerberg. Embaga ye ne mukyala we Mark Zuckerberg ayina obuwumbi obusukka ataano. Abantu mu njigeri nyango yenanyini Facebook, Instagram. Embaga ye tekwasuka kondooza abantu 40. Embaga ye bantu baali batono. Yitagundi bebaze. Kale tujja gamba nti ffe tuli bantu b'abantu. Tuvola embaga zaffe zibaako abantu 10 well and good. Naye ekintu kiri nti abantu bonna be tuba tusembeza ne bageza ne bacontributing ewuwo nabo bagenda kukuyita. Kati kituuka ekiseera waliwo omwezi gw'ojja otuukamu nga waliwo eyakuweeza embaga azzaayo omwana ku ssomero akukooneko omuyambe
nga waliwo yakuweeza embaga yalwaziza akukooneko omuyambe, nga waliwo yakuweeza embaga naye ayinayo embaga akukooneko omuyambe, nga waliwo alina nga waliwo yakuweeza embaga mutabani we oba muwala we agenda kuwasa akuyite. Kati either sente tuzimala mu mafuta okugenda mu mikolo giri egy'abantu abajja kujaffe oba mu sente zennyini ze tucontributinga mu cash. Kati ebeera zero sum game. Nkitegedde. Naye ng'ekyo abantu kye baagala kyova olaba si bagamba bakiveemu bo be balina okusalawo ne bagamba kati tetukyakyagala. Gw'oli awo ogamba omukolo guno gwe gundeeze naye kasita ngumala nga sente nzifuna oba wakamala omukolo bwoti ne mwabo abaakuwa nga mulimu abaagala obayambi oba wakamala bwoti. Kubanga embaga yonna ogenda okukola bajeti yayo okugimala nga ya bukadde 10 nga gw'olinako miliyoni 7. So bannyini 10 bakikima naye tebajja kikimirawo bagenda kikima okukola emikolo gya kabampaana egyo. Bw'oba oyagala okugenda okukyala ewa mukyalawo pulaninga kati ogambe next year njagala genda kukyala neetaaga omukolo nga guli right kukyala naye nga kulungi neetaaga miliyoni 2 tandika kati. Yes, ogambe nti kale kansula emitwalo mu myezi 10 bw'oba osudde miliyoni 2 miliyoni 2 ojja kuba nazo. Mu myezi 2 bw'oba osudde miliyoni 1 ojja kuba nazo, okugyako nga gw'oyagala akukyaza akugambye nti n'omwaka ogujja agenda kufa. Naye bw'aba tamanyi ddi lwagenda kufa tukyalina obudde, so musobola okwetegekera mu budde. Kyempita nakola no podcast number life by design. Naye kati ag'amazima genkubuulidde Alan ga 15 phase era abagenda osinga okugalwana be baakola ezo ensobi. Okitegeera mu byenfuna kuba gwe bw'obeera n'omukolo ng'olinako bw'oba tewakola plan ogenda kukolera mu panic kabisa, ogenda kukolera mu bulamu nga wazaala kabisa. kankole kino mangu osanga wenna akimala amangu kikole bwe kiti. Yes, gwe weesize bantu kuba baasonda embaga ate nga batugambye teri kwesiga bantu mu Isaaya 2:22. CRUZ exclusive gwe mukutu Uncle Newton Buteraba kansuubire mwenna gye muwuliriza bulungi nnyo nga tumalirize dakika ebula 10 tumalirize. Ettaka lyo kyalina obudde obutunda amataka kuba wali oyingidde real estate. Nina kyenfumba. Kyenfumba kigenda kuba kyokya, kigenda bakyokya. Kijja kuba na ku mazzi. Abantu bagenda kugula ettaka nga balaba mazzi. Era kasita kinaamala oyitamu. Lwaki abantu babeera nnyo proud nga baguze ettaka eri ku mazzi? Ettaka eriri fe abamu tuba tutya n'okutya ensiri, obunyogovu, amazzi okujja nga gasembera, naye abantu bawulira nga baguze ettaka ku mazzi olina ndi ensula ku mazzi. Kati kankubuulire lwaki amazzi gaafuuka ensonga. Amazzi ye opening yokka gy'otasuubiramu disruption. Bw'ozimba ennyumba ku ttaka nga weetooloddwa ettaka, abantu bagenda kujja bazimbewo mu neighborhood yo bye baagala. Design ezeewese z'otayagala. Naye amazzi gasigala gayina ekyo mu luzungu kye tuyita serenity. Nti go gasigala akawewo kuki ka view. Kyova bakayita ka view kuba tewali akusiikiriza mu mazzi. Ne bwe liba lyato nga liyitawo lituuka ne likola ki? Ligenda. Naye ne wali ettaka okakanuli nga akutaddeko kalina tokyalaba miti. Okakanuli nga bataddewo oba ekisaawe ky'omupiira. Ng'eduulu ebeeraawo wali owuliddeko nti nno habula tuli ku mazzi. Ebyennyanja byaleekaanye ekiro, ebyennyanja byaleekaanye. Bwano twabuliddwa otulo. So amazzi ekyo gakyesigaliza ate ekirala.
amazzi abasajja bwe bategeera nti gayina eneeyise ya serenity okukaminga down obwongo ne batandika okugenda nga bazimbako zi beaches kyova olaba ku beach gye tuliirwa ki obulamu waliwo ali obulamu ku bbeeyi rayisi abantu baliira ku so olina enteekateeka nina enteekateeka nti ngenda kugulawo estate nja giggulawo ku mazzi era nja kuyita tujja kugiranga wano Amina. Nange ojja kuntemerako 15 ku mazzi awo. Era ngenda kubanga nja giyita Beverly Hills Estate. Nja kufunirako naawe obeereko. Nja kuwa the best deal ever. Nja kuwa deal y'ettaka. Ojagala ennyo. So nsuubira nti nyinza ofunayo bwe naafunayo abantu tujja baguza tujja bategeeza amina kuyita kale ndabira omukyala ondabire Mercedes ne Tesla twamutuma after Nikola Tesla ojja musomako nakulaba amu oyagala nnyingi emotoka ya Benz yaganye nti emotoka y'ekika kya Benz bwe bulamu ye motoka yasooka ottondebwa ku nsi ng'abalala bonna tebanalaba bwe tunaatukomya mu kitundu kyaffe ekiddako njagala kuba naye waliko e London banga ki myaka ng'ebiri njagala naawe otubuulireko obulamu bw'ekyeyo bwawukana butya ne Uganda wano era abantu bakolera gundi ki era gwe mu kulaba okukwo lwaki emyaka ebiri wejjaggwako nogakanzi nenkolera e Kampala and how did you become successful taata ekyo kyekibu ku taata byakyasinga okwewuunya naye tujja kukyo engeri gye nakomawo taatawo akyewuunya nnyo yeewuunya nnyo okuva e London okuva e Bungereza ne nga nkomyewo kyekimu ku bikyasinze okumwewuunyisa buli lwantunuulira tantegeera naye ng'ali happy ne success yo abyagala nnyo naye akyewuunya ekyo agamba natuula ntya nenzikiriza kubanga visa yange yali eggwako leero ng'era ndi ku nnyonyi nga bw'onoobeera ne visa yange eggwako nga 31 n'otasussaamu wadde eddakiika 2 ako nako nja kagamba bantu bwe tujja ne tubyogerako bayinza olowooza tetwabiyitamu naye mu kitundu ekyo tuli kyogera ndabira Haji Yasini omugagga mukwano gwange nnyo mwagala nnyo twakola conference simanyi lwaki tewajja munange saayitibwa conference yali public teyali individual anti kati ffe ebyaffe oba weetaagawo n'okulaga ku bantu abalala abagire kubanga CRUZ exclusive wali olina okubaawo naye tekiina ojja omunconnectingeko Haji afuuke mukwano gwange Haji ajja kufuuka mukwano otwetaaga nga naffe twetaaga amiina nja mukubira essimu jerwa ngenda mu kasita tumala wano ngenda mukubira mugambe nti Alan akwetaaga amiina neyanzani jeje emikwano emirungi gye mbagamba obeera ne mukwano gwo nga Buchoyagala, it's just a call away. ALLANCRUZ is my name, and of course, CRUZ exclusive. Gwe mkutuko sinzi dokubanga ate otulabira. Njagala okubebaza mwena babadde okuva gye twatandikira okutuuka obudde buno nga tumaliriza America mwena mikwano gyange gyenjawulo Flavia Namulindwa Jenny. Anaye Keys kansubira ekintu kitambulira ddala malidadi sana. Wali e Bungereza Hadija, Auntie Hope, Bella mwena kansubira ekintu kitambulira ddala malidadi sana. Richmond ayina ekivulu kye bambi. Jaffa ayina ekivulu wano mu zita February wagwa kusatu awo ayina Love Fest egenda kubeera ya mulembe nnyo akuleetera Maddox Sematimba ne King Saha. Don't miss Color Regency tubeeyo ffenna ekintu kibeere nga kiri malidadi sana. Uncle Jeffa Solutions webali nnyo mwebali ddala abantu bange ab'e London, East London, South London, North London, North East biki byonna. For now saga kubanga ate nsukako wano musibe bulungi mweraba. Looking for school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby.
tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola make-up tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.